gwali mulundi gumu gwe twagenda e Congo okutebenkeza okubanga abatebenkeza kati mugenda yokola ki enako zino omulundi ogwaddako twagenda mu 89 nga gundi atandise ekibiina ky'abayeekera ADF ono Jamiru mukulu yatandika ekibiina ky'abayeekera nga yeekera gavumenti yaddukeyo nga yeekwekeyo mu biira yatandika mu 89 nga jjajja yakola mu sali akakwata obuyinza yakwata obuyinza 86 kati wayise emyaka esatu Jamiru mukulu yeekalakaasa agamaze ngenda kuyeekera wajjukirawo kati buyeekera wali bwe buliko nga buli ayeekera asobola okufuna yeekera awangula kati Jamiru mukulu agenda atandika ekibiina ky'abayeekera bitandikirayo Kaseesaawo ku booda ne Congo kati ng'afundikira adduka Nyeri mu bibiira by'e Congo kati Uganda ekwata amagye gasindikayo gagende gafeffette omuyeekera Jamiru mukulu kati ezo operations ezatiranga okubaawo amagye ga Uganda ne gabeera nnyo mu Congo gafundikira ganyaguludde okyera obukulembeze buyuga gyasaba obote obuyambi amwe ku byokulwanyisa amwe ne ku magye amatonotono gamubeereremu obote akikola kuba obote yalinga afuna emmundu okuva e Tanzania yazigulanga Tanzania obote yali nfanfe nnyo wano mu region na nfanfe w'aba Tanzania n'aba Kenya byononekala oluvannyuma nga Amini azze n'akubyetingawo division ze zaaliwo kati amala sindika muganda we Odoko na Kioni bagenda ne Kanamini bayingira mu Congo befudde abatwala yewo obuyambi w'emmundu n'abasirikale okubeereramu oli oluvannyuma oli ate gundi amuwamba Kabila gundi Mobutu Sese Seko wazabanga awamba mu 65 okukulembeza abuwamba afuka president omupya kati mu 65 awo omusajja bamuyita yali mulugwala weeyo Daudi Ochieng alite kiseso mu parliament nti bannayuganda amagye agabadde agende Uganda gabadde nga gabba sikuuma ddembe babadde banyaguluzi babadde nga babba babbye golodi babbye buli kyabugagga ekibaddeyo babbye n'embaawo timba gye twatuuma gold scandal Desire Kabila then bamala bamutta mutabani we ajja akwata mu abaana bali babeera wano mu Uganda oyo Kabila ono avuddeko yakavaako okitegeera nga basulawo mu Makindye awo mu Boston nga bana bamuno baye bamuno era bagenda okumutwala okufa president bamusokoola wano kitaawo afudde jangu genda ofuge abantu bo mu Makindye bamumanyiyo Kabila kakati mu March ngena kuzo mwezi 23 waliwo obumulumulo waliwo nga buli muntu faction zagala okcreatingibwawo mu magye ne mu nsi eno eggoma waliwo ebyobugagga okitegeera ko ogundi ono Kagame ayinayo interest naye ate kyokka yeyisaako agamba nze ebyo bava Uganda abayeekera ba M23 abasajja batuuka bakkaanya ng'ennaku z'omwezi 23 March 2029 nti bagenda kukola ku nsonga zaabwe bano ze bali baleese wayita emyaka 3 tewali kikolebwa mu 2012 abasajja abannamagye 300 besula bagamba kati tugenda kulwana kuba ebintu bye twawa gavumenti okukolako n'endagano ze twakolako teri kikoleddwa ennaku z'omwezi 23 March twakola endagaano kwe kweyita M23 Export TV to the world. Ekiri mu ggwanga lya Zaire yali Zaire kitokota si kisaanikire ekibuuzo kiri nti ani atta abantu e Congo era lwaki abatta nkwaniriza mukwano gwange webalenga kubanga kuoli webale okubanga olaba entakera ngenda kusaba osubscribing Export TV nzo mwana soda Dani ali ku kamera atana subscribing tugenda buba bugwanjuba kongeriki eri mu bugwanjuba bw'eggwanga lyattu Uganda ezimu ku nsi esingamu ebyobugagga ezimu ku nsi esinga okuba obunene of recently omukulembeze yavaayo natta abantu abali bagezaako okuwamba eggwanga eryo omukulu amanyikiddwa nga Milanga Christine Milanga n'amutta omuyaayo ono yajja ng'ayagala kuwamba nsi ye yajja ne mutabani we n'abatta so kati waliwo olutalo luli mu Congo soko babuuzeeko otunyumize ekiri e Congo kiri kitya abalabe ba Export TV mutya olunaku olwaliiro tubadde bakowukowo nga tuli mutulo
mukyali mugandalo lya saha muganda lya saha naye bakubba banzi ba mu bakubba babbe simu era emabega mbadde munoonya nga siriiko sinaddako bulungi nzija katusoke tuyisewo obubaka buno waliwo omukyala mita Veni wa tours and travel Geri tours and travel basangibwawo ku Radio Chambers floor 1 room number 30 bakola kubuja tiketi byonna byonna boyina package zonna ze weetaaga bangenda Bulaaya tiketi za nyonyi neetaaga invitation genda Canada byonna bikolako ku bei rahisi visa biki byonna bigobako fenna yatusobeza agenda buli atandika okukola fenna era essaawa zino ayala kutwala Canada okyaleke Canada mugambe nze wendi yani Geri tours and travel enamba yo girina abantu gisoma abantu bamukubireko abaagala ogoba kubya visa mwagala nnyo visas kati mukadde kano yekakkirizibwa gaba tiketi ze Dubai visa ze Dubai kuba abasinga babajjako gwo omulimu tebakyasobola kati bangenda Dubai abaagala ogenda Dubai ina packages za njawulo mpitirivu nnyo enamba y'essimu so tubawo enamba y'essimu abantu enamba y'essimu eri 0785 534217 ezimu ku packages zaayina kansooke tuzibayitiremu kati nnyo wano ezimu ku packages ayinawo ye Vietnam ku $950 mu Vietnam abantu bagenda ne bali obulamu okitegeera kuliko ennaku 9 $959 ayina eye Dubai ogenda kucakala mu bucakazodde kucakala bine byokusula ayina eno ya nnaku 4 Dubai $759 ng'osula mu Foster Hotel okitegeera packages ayina tugenda batuzibalambulira mu mpolampola olina batujja ffenna tutambula ffenna kyekiri Congo Congo olutalo lwazzeemu lwabaluse abayekera ba M23 bazzeemu bakutte enkandaggo wansi ne waggulu kati bafundikidde abantu bekalakasiza ne bali mu kwokya embasi bayokyeza embasi ye Uganda bayokyeza yaki anti kati Congo eyo giraba Congo ezze eyina entalo zaayo kuva dda initial wars nga za mundu bantu bali munda ebizibu by'omunda naye nga ate ebiseera ebisinga tulina mwaka kwate ku bizibu ebibaayo ife abagendayo okutebenkeza anti kati abantu batukanya babakyawa nga balaba mu baleetera ebizibu Uganda egenda Congo kukomya kutebenkeza wekiri gwali mulundi gumu gwe twagenda e Congo okutebenkeza okubanga abatebenkeza kati mugendayo kukolaki ennaku zino omulundi ogwaddako twagenda mu 89 nga gundi atandise ekibiina ky'abayeekera ADF ono Jamiru mukulu yatandika ekibiina ky'abayeekera nga yeekera gavumenti yaddukeyo nga yeekwekeyo mu biira yatandika mu 89 nga jjajja yakola mu sali akakwata obuyinza kati wayise emyaka 3 Jamiru mukulu yeekalakaasa agamba ngenda kuyeekera wajjukirawo kati buyekera wali bwe buliko nga buli ayeekera asobola okufuna ayeekera awangula kati Jamiru mukulu agenda atandika ekibiina ky'abayeekera bitandikirayo Kaseesaawo ku booda ne Congo kati ng'afundikira adduka nnyeri mu bibira by'e Congo kati Uganda ekwata amagye gasindikayo gagende gafeffette omuyeekera Jamiru mukulu kati ezo operations ezatiranga okubaawo amagye ga Uganda ne gabeera nnyo mu Congo gafundikira ganyaguludde badde banyaguluzi kuvadda anyway mu bimpimpi Congo yenga ebizibu ebimutuuseeko kati si byakakati bivudde dda kuva ku mirembe gy'abasajja bano ababacolonizing aba Belgium bajjanga nga bazze kubba bubbi Congo nga buli ajjeko nga ayagala kubba mu 1961 bamala okutta Patrice Lumumba waliwo gavumenti ezaddako waliwo Patrice Lumumba bamutira wano waffe bamutira Congo bamutira wano Patrice Lumumba bamutira Congo bamala omuttawo mu 1961 mwalimu involvement y'Abamerika okitegeera involvement y'Abamerika ne CIA kyova olaba nti babadde beekalakaasa n'ebimotoka bya UN babikuba kuba balina history gwe bazimbirako lwaki okitegeera kati Congo oyo omulabako ng'alinga olaba omukazi wa mabina manenenene
omukazi w'amabina amanene buli musajja amulaba aba ayagala kumweggala bweggazi aba yala kifunako kifiwaakiri akikunyuule kati ababeligi yamamala okuva mu Congo Patrice Lumumba eyali prime minister nga yafuuse yagitwala ku independence bamwe baagala okumunga Abamerika beegasewo mukwala bali baagala kukunyulawo akabuga bakayita Katanga province Katanga lifuuke eggwanga naye nga teri lisinga okuba mu byobugagga kati Patrice Lumumba alemesa enteekateeka eyo agisimbire kuli okitegeera kati Abamerika nga beegase ne CIA ebiseera ebyo yali akulira director wa CIA bali bamita John Scone yali akulira CIA bakola operation y'okwagala okuyingira mu Congo yatwala yamala emyaka 7 bebamu kubaduumira n'okulagira Lumumba tibwe ensi ne bagikwasa obufuzi obwaddakaawo wali obwakiyita mu lujja kati Obote agenda omukulembeze yaddakaawo ali bamuyitaani erinnya siyirabidde erinnya ndirabidde njadijjukira ajja asaba Obote obuyambi bamaze okutta Lumumba okitegeera yali ani Shombe yali Shombe njamujjukira asaba Obote obuyambi amugamba neetaaga ku by'okulwanyisa nsobole okubanga ujja yali atandise okufuna opposition okuva mu abali abawagizi ba Lumumba okitegeera obukulembeze buyuga ajja asaba Obote obuyambi amwe ku by'okulwanyisa amwe ne ku majja amatonotono gamubeereremu Obote akikola kuba Obote yalinga afune emmundu okuva e Tanzania yazigulanga Tanzania Obote yali nfanfe nnyo wano mu region nfanfe w'aba Tanzania n'aba Kenya byononeka luvannyuma nga Amini azze n'akulyetingawo division ze zaaliwo kati amala asindika muganda we Odoko Nakioni bagenda ne Kana Amini bayingira mu Congo befudde abatwalayo obuyambi w'emmundu n'abasirikale okubeereramu oli oluvannyuma oli ate gundi amuwamba Kabila gundi Mobutu Sese Seko wazabanga awamba mu 65 okukulembeza abuwamba afuka president omupya kati mu 65 awo omusajja bamuyita yali mulugwala weeyo Daudi Ochieng alite kiteso mu parliament nti bana Uganda amajja gabadde agende Uganda gabadde gabba sikuma dembe babadde banyaguluzi babadde nga babye golodi babye buli kyabugagga ekibaddeyo babye n'embaawo timba gye twatuma gold scandal badeka wakati okunoonyeza kuwawo yali Felix Onama yali wa internal affairs n'abamajje bonna ne mukoddomi w'Obote Odoko Nakioni ne Amini kati Amini yali akamala okuggulawo account mu banka bagiyita Ottoman banka mujjali yali February ng'ennaku z'omwezi nga 15 waguddewo banka bagenda okugerako okugoberera nga Amini yakateekayo emitwalo gya dola emitwalo gya pound gwali gumu 7 mu kaseera kano zenkanankana n'emitwalo 4 za billion nga 2 nga bazibba ko bya bugaga bye Congo mu bugaga bye Congo bagenda okunoonyeza nga Amini mwaka kaseera aguddewo account mpya mu Ottoman banka nga yakadipositingako emitwalo gwali gumu 7 njali 17 gumu 7 ne mu kaseera kakati giri mu pound emitwalo 4 almost ze 2 billions kati Mobutu akwata Congo Sese Seko wazabanga mu 65 bagivuga nenga baira bagifugisa bumbula Congo ine ebyobugagga bingi tekishe gambye nti buli muntu kati alaba Congo nendo zaabo abaka babbayo nega nagafa gagenda UPDF yala katebba bati wano nga batusasuzawo indemnity obukadde bwa dola buli 325 gwe munyago gwe batusasuza tusasule seneze okulokufiriza gongo n'okujinyaguluda twakasasulako obukadde mu government ya 7 mu 2022 awo tusasuddeko milioni 65 zisaso okusasulako 2022 batusasuza fine kufujo litukoze Congo n'okubba kwe tubye byetunyaguludde byonna milioni 2 ziri 325 za dollars zirinosasula Congo jawabo omusango kati bana abacheza embassy ya Uganda bali ekiruyi bakijjawo ku bubbi bwamwe bomugenda ne mubabba anti kati M23 Congo nga yo emalo ofuna abakulembeza abenjawulo Mobutu avaako bafuna Kabila omukulu Kabila senior Desire Kabila
then bamala bamutta mutabani we ajja akwata mu abaana bali babeera wano mu Uganda oyo Kabila ono avuddeko yakavaako okitegeera nga basulawo mu Makindye awo mu Boston nga baana bamuno baye bamuno era bagenda okumutwala okufa president bamusokoola wano kitaawe afudde jangu genda ofuge abantu bo mu Makindye bamumanyi yo Kabila kakati mu March ngena kuzo mwezi 23 waliwo obumulumulo waliwo nga buli muntu faction zagala creating bwawo mu maje ne munsi eno eggoma waliwo ebyobugagga okitegeera ko ogundi ono Kagame ayinayo interest naye ate kyokka yeyisaako agamba nze ebyo bava Uganda babayekera ba M23 abasajja batuuka bakkaanya ng'ennaku z'omwezi 23 March 2029 nti bagenda kukola ku nsonga zaabwe bano ze bali baleese wayita emyaka 3 tewali kikolebwa mu 2012 abasajja abannamagye 300 besula bagamba kati fe tugenda kulwana kuba ebintu bye twawa gavumenti okukolako n'endagano ze twakolako teri kikoleddwa ennaku z'omwezi 23 March twakola endagaano kwe kweyita M23 ke kabinja ako bo bajuliza ndagano gye baali bakoze nga March 23 March 23 M23 ke kabinja akaba yekera kati batandika okulwana mu 2012 batandika mu 2012 okulwana paka 2013 nga basalako ekibuga Goma katawuni nga bakasalako kibuga Kiramba nga amajiga kiwambaga gaba yekira naye agali mu kubugagamba bana abasajja bali facilitated n'omusajja ono w'ennyinde empanvu kyokka bamutunuzaamu kamera yabyegana bisiba ku Uganda hati nalabye abantu nga bakuta ebipande bagamba Kagame n'omukulembeze omu wa East Africa nga bagamba muve mu Congo ate kati ye Museveni kyali kimutwale Congo ate kirala Museveni yali ayagala just kugaziya kufuga okitegeera akwate East Africa yonna ebeere wamu kisoboka kyali kijja kusoboka singa badde akyali muvubuka Cheza Muhoza asobola kikola muhozi bw'aba yina ebigendererwa ebirungi ng'ebya kitaawe asobola kikola n'ogata East Africa yonna kati Museveni amagye gagenda gugabba byabwe yewe tegamuwaako kati bamala batukuba emisango ffe nga bannayuganda ffenna ffe tukigwamu nti ffe tulina okusasula ssente zigenda mu Congo muzeeyi yali agala agatte nti Kenya nze kyemmanyi Kenya eri advanced nnyo okusinga Uganda kati ng'omunkusera ove Uganda ogatte Kenya ono ne Tanzania mpozi ga East Africa mwali mwagatta Burundi kyali East Africa kati yali nga baagala gigatta wano mu biseera bya Sir Edward alyokaagaane yagundi eno okwegatta kwa East Africa Federation East Africa ng'agiganyi bali bonna bali bakkiriza ye yagana baleka bamuwangangusa okumutwala paka e Bungereza mu exile mwalyokadde mu 5 okitegeera kati yo yali esobola okubaawo Museveni singa ddala kyali muto nga kyena ne kumaanyi kawende yali amaze okwanexinga ntufunye ono South Sudan tugigaseeko ku kayugefuuse nga Sudan eri kufe Abannayuganda bali Sudan yo bamanyi Abasudani abali mu Uganda bamanyi abo bankusiiri bali na toyi waabwe kati kankubulira Abasudani abali mu Uganda bali babera mu apartment simwe muri mu mizigo ebwayisi anti bo balina ssente kati boyita ate abankuseere ati ensi yabwe Salva Kiir gyali yabadde ajjeko ne internet Trump n'amuwa 24 hours Salva Kiir mufu Salva Kiir yabadde nga mu kulondawo mu kwekalakaasa nga ajja ne Machi abajja wano Museveni abakuba amabibi tatatu yambe yaye nga bakabira Museveni ababatawuluza bakubangana waba bafuluma okugenda okufulumako ensi teri aleka munne mu nsi buli mwalowooza ono wamulekawo najja kutwala entebe bagenda bonna sikulekayo tondekayo bagenda bonna badda bonna kati bano abantu okunyiiga ne bookya embase yaffe balina obusungu bwabwe kuba kati ekyo bweba tetukyanguyidde kigenda kukosa emirimu mingi wano mu Uganda economically kuba kati abakongo badde nga bajja eno basubula eno bintu waffe luli ffe twagendanga e Congo nga tusubula ebitengi Zaire ebintu ntuwe ebiti ebizigo kati tetukyalina nnyo business ffe ze tukola Congo ate bo ebajja ewaffe amwina business y'aba refugees ati ffe tugikola Congo anti bajja muneeno UN nebawa ssente ate ba business yaffe tuyamba bo banti babawa ssente mu kuyingiza abo tebaziwaffe bazituwa tubaliise ate mubaliisa ki abakongo bali mu Makindye babalabirira babase gweno obuzo omukongo kati je ndi babba babbe bagende bababira babba naye
sente zebabaza kubalabirira kati tugenda kufuna obuzibu bungi nnyo nti mu business community egenda kuseeseetuka abakongo abadde bajja wano okugula ebintu bagenda kuddamu kusala wakati ono mukyala ono Gwageri Tours and Travel tubadde naye nga tunyumyamu bamita mukyala Vini angambye kati wakyalina nnyonyi zigenda Kinshasa flight zonna bazikansolinze olwa embassy n'olutalo kati luliyo abasajja bazemba wambye ekibuga kiri ekyagoma bakyeddiza aba mu 23 kati ono Kagame yayina byayagala Congo secretly ayala nekweza bimu ku bitundu kwati bana abasinga abalwana abatuusi mu M23 beyita batuusi abe Congo okitegeera atenga abatuusi bo mu Rwanda kati ono president we Burundi aliyo kati yakajja naye awagira Congo agamba ono omusajja we Rwanda naye amuli bubi kati naye akakasa ntono yateeka sente mbayekera kati ye musajja watu Museveni tabirinamu ali mu kweyaliikirira Kyagulanyi takyali kubya Congo alina omusumbu wano magere alina omusuta gukuli ensanafu kuyingidde empade ng'ate olowooza simanya mbu waliwo ekireza amagye gonna agali Congo gali ku ddembe gakuuma ddembe okusinziira ku oda za jjajja anti kati okusinziira ku oda za jjajja ye ekyali kyamutwala Congo kyali kirala kufefetta bakyasi ba ADF kati amajesu afage tulina essaawa zino gali ku boda gakuumye bali baleme kusomosa byakulwanyisa kubiyingiza eno ekyo kinene kuba kati emundu yetokota abadduka tomanya bajja naki kati tulina okusukuma ensalo zaffe tuleme kuyingiramu bantu we batyo bajja n'ebyokulwanyisa abayeekera oba abasirikali bagame ne badduse jukira kati wano Uganda abantu bagira bange ekintu ekyamaanyi ate kati bannayibba bafa batuliraanye bwe bajja no bagamba awo Uganda muyina emirembe twebazaani jajja tumwebaze kuba tuleka ne tunywa bbiya paka ku makya kuwulira bubi kati gwokyolabanga ekyeddembe abakongo gye bayita emirembe n'abajja wano bonna aba Eritrea wano tulina abantu bangi aba Eritrea bali mu eyo Kabalagala Kansanga Buziga Bunga yonna badduse ewaabwe Eritrea teriyo nsi nti bali mu ntalo okitegeera abasudani boka losoro bagamba nti yes buba waliyo ebizibu ne Eritrea terikiriyo naye aba Eritrea basazeeko ebibuga byonna wano mu Kampala bagamba no waliyo emirembe n'emirembe gye bakugamba gya kunywa bbiya nti banywa bbiya paka ku makya kyekiyinza okukomya entalo mu Congo Congo tesobola kutereera zinange Congo alinga mukazi wa kabina kanene buli musajja aba yagala mufumita Congo alina ebyobugagga kati wano naffe ekyatutwalangayo nga bawoza biti naye byabugagga babibba mugenda kunyagulula nono ono Munyarwanda ekimuyingiza eri naye ayagala kunyaga baagala kunyaga n'abazungu bennyini abeefula bajja okutaasa nabo baagala kunyaga Congo okutereera ng'ebyobugagga bimuweddeko nibalaka bamuvuzi weera nawe laba omukazi kasali malo kaddiwe ne libaani nga liyiseyise likazi lyatumaze oddiisaamu eggaali tuvewa tobasiibudde tokyasiibula nsikyasiibula tulale tubadde ne Julius Caesar omunkusera akatabo k'abankusere bakakomawa akatabo k'abankusere bwe bagenda okunyambako okafulumya guno omwaka abantu abasinga badde balisa obusente bwabwe tubugasigase kagenda kufuluma essaawa yonna kale mbeere bulungi baba Export TV to the world.